وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضله فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، atendezebwa Allah jalla jalaluhu. Oyo Allah jalla jalaluhu nanyini buyinza obwenkomeredde. Oyo Allah atuwangazizza mpaka oba okutuusiza ddala olunaku olwaleero. Ne twongera okumusaba Allah atukumire ekyengera kino eky'obulamu. Kyakubiri ne twongera okumwanjagira Allah nate era Allah atukumire ekyengera eky'obusiraamu. Abooluganda mwenna ne bannyinaze abatulaba okusinzira yonna gye musinzidde, siyinza kutandika bigambo byange nga sibalamidde nga nange nze mwenetwalidde okubeera nga olubeerera tutya Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera zaffe zonna. Ne twongera okumusaba Allah bye tukola ebirungi, tumusaba Allah abeere nga abikkiriza era tubisange ku minzaani y'emirimu gyaffe yawmul qiyamah. Abooluganda, saagala kutwala nnyo biseera. Leero insha Allah tugenda kutandika omusomo gwaffe ogugamba nti obubonero kwe tulabira omuntu nti atya Allah oba omukkiriza oba omuntu atya Allah subhana tumulabira kuki. Kama antum ta'lamuna jayidan, nga mwenna bwe mukimanyi nti buli gurupu y'abantu yonna ebeera n'obubonero kwe tuyinza okugitegeerera. Hatta olaba n'abasiyazi balina yunifoomu yaabwe omwononefu tabula. Era singa muganda waffe Kenzo ayingira omuzikiti toyinza kugamba nti district Qadhi Kenzo salaamu alaikum. Nedda. Era ekyo bw'ofuna entegeera bw'etyo okuleka nga gwaliko ekizibu. Nabwe kityo eyo enkola ya Allah subhana nti buli bantu bonna Allah aba n'obubonero bw'abawa ensi kweyinza okubategeerera. Amma li ahli taqwa, abantu abatya Allah subhana tuyina obubonero kwe tuyinza okubategeerera. Wahabu mutabani wa Kaisan, Allah musaasire, y'omu ku batabi'i man ijtama'a ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mu'minan wa mata ala dhalik. Gutuyita tabi'i ye muntu nga yafuna akakisa n'asisinkana omuntu yenna eyalaba ku mubaka Muhammadin alayhi salam nakkiriza nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam era n'afiira ku mbeera eyo ey'obusiraamu. Idhan Wahab mutabani wa Kaisan, Allah musaasire, yafuna akakisa n'alaba era n'asoma ku basahaba abanene omwali Abi Sa'idi al-Khudri, mubbo bwemba sirabidde mwalimu Ibn Abbas, era mubbo nemberamu Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Yagamba nti kataba ilayya Abdullah ibn Zubair. Sahaba ayitibwa Abdullah mutabani wa Zubair yampandikira ebbaluwa, naye ng'ebbaluwa eyo bimaw'idatin yalimu bigambo byakwebuulirira nakunziza eri Allah wange tabaraka wa ta'ala. Nga womanyi nti abatukulembera abalongoofu okwawukanako naffe ebirowoozo byabwe okutawaana kwabwe kwonna bakuteekanga mu kunoonya nti abange tukoze tutya, nkoze ntya okubeera nga Allah jalla jalaaluhu ansiima. Nabwe kityo ne balwana, ne balafuubana, ne bakola kyonna ekisoboka okubeera nga bafuna okusiimibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Abdullahi ibn Zubair ono sahaba yakola ebbaluwa, naye nga ebbaluwa eyo erimu ebigambo ebibuulirira ng'abuulirira munne tabi'i gwe bayitanga Wahab mutabani wa Kaisan
bombi lyabo sawa Allah subhana abirenga abasiima. Yawandiika biki ebyali mu bbaluwa? Ya subhanallah, sawa Allah ya rabbi naffe atuwe ku mikwano bwe gityo, abantu abategeera bwe batyo, abantu abalina entegeera ku Allah bwetu. Ffe tulina emikwano mingi nnyo naye bannange nze ebbaluwa sinnagifunako. Muntu nakwandikira nti munnange muganda wange Ibrahimu ddi eri Allah, weetereze ddi eri Allah. Tufuna bbaluwa ndala TikTok kano wakafunye kyekitambula ekiriyo, kyekitambula ku media. Kati olwaleero abantu message ezitambula sima bivuru bya kamiliyoni zemboozi kakati eziri ku social media platforms. Bano tebalina obudde bwabwe balinga mu kutema mpenda. Allah tusiimya atya? Tufunye tutejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba nti fa inna li ahli taqwa alamatin yu'rafuna biha anfusahum. Mazima ddala abantu abatya Allah subhana nga sibafere nga sibayaye bayina obubonero bo bennyini kwe bayinza okwetegerera, obanga obubonero obwo bw'obulabanga ku muntu yenna, imma mukyala we waka oba bba weeka, omanyanga nti omuntu oyo alima okutya Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba akabonero akasooka muganda wange oba mwannyinaze, bw'okalabanga ku muntu yenna ng'alima okutya, kugamba omusiraamu yenna bw'omulabanga n'akabonero kano, muganda wange, muganda waffe oyo omulowoleza okubeera nga oba oli awo ayinza okubeera mu bantu abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Akabonero akasooka ate nga nsuubira ketuyinza okulabako leero, yagamba koolabira omuntu nti atya Allah oba gwe kennyini kwe weejajingira n'ogamba Allah mutya oba bulijjo neerimba, yagamba nti man sabara ala albala'i, ye muntu Allah okumugezesa mu kumugezesa okwo bambi n'agumiikiriza. Abooluganda, imaani y'omuntu erabika nnyo ng'omuntu afunye ebizibu. Era bambi abantu bangi nga balina ebirevu, engoye ziri waggulu, Qur'ani bagisoma, Allah n'aleeta omusiiba, omusiraamu n'agamba nze n'ebisiraamu bino nze simanyi, mpulira bintamye. Bajjati bangi gye muli, era nga wano olaga nti imaani eri mu bbanga, nti weetaaga kubeera nazimalayika za Allah. Ne bukeera enkya Allah n'ajjulira bbaawe, omukyala n'akwata ekikaya n'akyambula n'agamba bulijjo mmanyi nti Allah njagala naye nkizudde leero nti Allah tanjagala. Kati abange kuolabira omuntu nti atya Allah ebyaddala, yasbiru inda shadaid, omuntu ono agumiikiriza nga owekitibwa Allah amugezesezza. Abaluganda, owekitibwa Allah alina etteeka mu Qur'ani nga Allah ye kennyini yatubuuza ekibuuzo. Allah n'atubuuza nti afa hasibetum an tadkhulul janna, abange bantu mmwe mulowooza nti mmwe mugenda kwogera bwogezi, mwerangirireko nga bwe mutya Allah, mwerangirireko nga bwe muli abalongoofu, naye nga walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum, nga nze Allah wammwe simaze kubakumbya kubaatuuka ku bannammwe ababakulembera. Biki ebyabatuukako? massatuhumul ba'sa waddarra, abaatukulembera abalongoofu oluvannyuma lw'okubanga baalangirira ne bakakasa nti mukama waabwe ye Allah, nti era omubaka alayhi salaamu ye nabbi waabwe, munnange massatuhumul ba'sa'i waddarra. Owekitibwa Allah jalla jalaaluhu yabaleetera ebizibu ebyenjawulo, Allah n'abaleetera endwadde. Allah alina statement gye yakola n'agamba nti wazulzilu, Allah n'abayuguumya ati hatta yaquula ar-rasul, okumanga baayuguuma okutuusa ddala n'omubaka wa Allah bwe yagamba nti mata nasrullah, abanga okutaasa kwa Allah kwa ddi. Allah n'abaddamu nti ala inna nasrallahi qarib, abanga okutaasa kwa Allah subhana kuli kumpi nnyo. Abooluganda, eno edduniya ng'omubaka alayhi salaam we yagamba nti adduniya sijinul mu'minu, banange eno ensi gye mulaba komera lya buli yenna avuddeyo ne yeekwata ku ddiini, komera lya buli mukkiriza yenna. Ne bwe kityo ensi eno gye tuwangaaliramu, owekitibwa Allah yateekateeka nga abakkiriza bonna bakuwangaalira mu mbeera yakubagezesa.
kyovulaba mu hadithi nga ntuufu omubaka alayhi salam yagamba nti inna allaha mazima ddala Allah subhana idha ahabba qauman Allah bw'aba yagadde ekibiina ky'abantu kyonna ibtalahum Allah agezesa ekibinja ekyo. Abange eno nkola ya Allah kuva dda. Allah bw'aba yina omuddu gw'ayagadde Allah amugezesa. Kyova olaba omubaka alayhi salam yabuuzibwa nti ayu nnaasi ashaddu bala, bantu ki Allah basinga okugezesa ennyo? Faqala al anbiya, omubaka alayhi salam n'abagamba nti bannabbi ba Allah. Teriyo bantu Allah basinga kwagalanga bannabbi be. Naye era kyova olaba n'ebigezo baafuna bingi. Lwaki? Ebiseera ebisinga Allah buli waayagala omuddu Allah amugezesa nnyo. Muganda wange, obwavu bw'olimu teweevuma nnyo, teweekubagiza. Kandi baakabonero ak'enkukunala akalaga nti Allah akwagala. Abange teweevuma. Nze nabaaki, siina mirimu, nze simanyi na kumanya. Munnange abantu Allah baayagala ennyo, Allah atera okubagezesa. Gwe laba omubaka alayhi salam, omubaka ebigezo bye yafuna bannange ebyo Allah n'atugezesa nabyo. Muganda wange oyinza okukaafuwala. Wuliriza, wulidda yatiiman. Omubaka alayhi salam yazaalibwa nga mulekwa. Aba aweza emyaka 6 nnyina n'afa. Aba aweza emyaka 8 jjajjawe n'afa. Abanga mutune ennaku omubaka alayhi salam gye yayitamu. Maa dhalika ng'oyo Allah yamwogerako ekigambo. Allah n'amugamba nti inna fatahna laka fathan mubiina. Gwe Muhammadin alayhi salam twakuggulirawo oluggulirawo aya gye njagaddewo. Allah n'amugamba nti liyaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Nti Allah jalla jalaluhu yakusonyiwa amazambi g'oli kulembera okukola, ge wasooka okukola ne g'olisembyayo. Omubaka alayhi salam n'agamba nti thumma al amthal. We bavaako awo ababaddirira be bafaanana bannabbi ba Allah, mwe muli basahaba. Kubanga ba'da an-nabi oluvannyuma lw'omubaka alayhi salam basahaba baliko sil. Allah yagamba nti radiyallahu anhum wa radu anhu. Basahaba abo Allah yabasiima, nabo bennyini bamusiima Allah. Kati abange wolabira omuntu nti mukkiriza kwe kubeera mu bizibu n'agumiikiriza. Naye abaddu bangi gye bali, atambula mu kkubo ne sitira ajambala, Allah n'amugesa munnange ajja tugumiikiriza, n'abuuza ekibuuzo n'agumiikiriza mpaka ddi. Abange weetaaga Allah kkubira essimu agambe nti gumiikiriza mpaka kiyama. Man sabara ala albala, omuntu Allah jalla jalaaluhu okumugezesa n'amanya nti kino Allah yakireese n'atayogera illa khayr, okuleka ebirungi. Kyova omubaka alayhi salam yagamba nti ajaban li amri almu'min. Abange ensonga z'omukkiriza zeewuunyisa, anti kulla amrahu khayr. Ensonga z'omukkiriza abange zonna nnungi. Bw'afuna ekizibu agumiikiriza ne yeebaza Allah, bw'afuna ekirungi asanyuka ne yeebaza Allah. Abange abaddu ba Allah, nga twogera nnyo ebigambo nga tufunye ebizibu, nga twogera ebinene nga twavuwadde, nga twogera ebinene nga tulwadde endwadde. Abange woolabira omuntu nti atya Allah, as-sabr inda al-bala, ye muntu okugumiikiriza nga Allah amugezesezza. Baganda bange ne bannyinaze, omwero guno edduniya eno si jjana, nedda. Kubanga mu jjana ye watali bizibu, mu jjana ye watali ndwadde. Amma fi hadha ad-dar, wabula ku mwero guno ogw'ensi, darul bala,
Allah jalla jalaaluhu yaguteekawo nga Allah alina okutugezesaamu. Ate mwana wattu ekyewunyisa, buli muntu ku levo ye alina ebizibu. Gw'olaba obulungi afaanana atya alina ebizibu. Bw'osanga alina essente ojja musanga nga Allah yamugezesa nga talina baana. Kati bambi gwe oli eyo onoonya fiizi, naye ng'eriyo Allah gwe yawa fiizi naye nga gwaziteekamu nga wuwe nga tamulira. Kalabange ebizibu Allah yateeka emitawana mu duniya muno nga gisiŋŋana, si gwasinga okuba obubi. Abange tewandiyogedde bigambo bingi, si gwe mulwadde asembayo okubeera nti oli bubi. Abantu bangi babadde bakkiriza nga b'amaanyi. Mukyala asaala eswala 5, mukyala Lamanzaani abadde agisiiba, Allah n'amugezesa omusajja n'agwa eddalu ne bamugamba genda ewa Bugingo, n'agenda. Naye nga bambi ewa Bugingo gy'agenze bw'otunuulira simanga nga basaba, nina akatambi k'endereba n'entyamu, kubanga nagamba kaba basinga yagenzeemu ewa Kamiliyoni kubanga zonna ndongo. Man sabara ala albala, baganda bange ebbanga ly'onaamala nga ogamba nti oli mukkiriza otya Allah, Allah alina okukugezesa Allah subhanahu wa ta'ala. Gwe atayagala Allah kugezesa, noonyaayo omwaliriro kugamba noonyaayo ensi endala nga si ya Allah, noonyaayo omulezi wo nga si Allah. Eno edduniya bannange ebintu bikyukakyuka nnabo ssebo. Tolowooza nti buli kadde olina vuga mmotoka, nedda. Eyajje kuwa Allah era asobola okujja ku Allah n'akuzza ku bigere. Bangi abaliko mu paalamenti obudde buno nga ensaasi bakoonera ddala, anoonya buyinza. Nedda, Allah alonda gw'aba ayagadde yenna, era Allah gw'aba ayagadde yenna n'amuteeka mu kifo kyonna ky'aba amwagaddemu Allah. Gwebyo si bibyo era tebikukwatako. Please gumiikiriza era osiime n'ekyo Allah jalla jalaaluhu kyakusaliddewo. Nina ekyokulabirako ekirungi ennyo ku bintu bino, era wenna ali eyo atulaba nga weekubagiza, era maama nze, era nze mwavu, era nze omulwadde. Abantu balina ebigambo. Fedda nga tukyali mu primary, myaka si gya wala nnyo, 2015 P7, abasomesa baffe balinanga enkola, Allah basaasire gye bati, nga batusomesa era tuli basiimu nnyo, naye twalinanga abayizi mu kubala nga lwaba afunye 95 nga ajja kufuna emiggo gy'atamanyi, obutaano buno bwalazeewa. Ekizibu kijja ng'afunye 98 ng'ajja kulya mizibu. Kati bambi ne wajjayo ne bano nafunye 2, 15, 35. Bambi omusomesa agenda omutunuulira ng'emiggo gy'agenda omukuba amulanga bwemage n'amuleka. Oli n'amukuba alina 95. Abange embuuza ekibuuzo kyemwagala okungamba nti ekyakubyanga oli eyafunye 95 basomesa kubanga baali tebamwagala, ansi eri nti nedda, ekyakubyanga oli abasomesa baamwagala nnyo era nga baagala akole ekyamaanyi ekisinga ku ekyo. Kyogamba nti oli eyafunanga 2 omusomesa n'agaana okumukuba, yalinga sayini eraga nti omusomesa musiimu nnyo eri omuntu oyo? Nedda, yali yeeraga nti oyo kamuveeko takyalina lugendo. Abange methodi eyo Allah girina Allah subhana. Allah alina mikwano gye, ng'era mu kubaagala ennyo Allah alina mugezesa n'amugoyaagoya, Allah n'amuteekaawo. Muganda wange, wakati mu bizibu by'olina gumiikiriza, Allah akumanyi, ebikufaako byonna
abimanyi Allah. Kansa akuluma wallahi Allah mumanyi era ayina obuyinza Allah obulagira naawona, naye abange ayina ensonga Allah lwaki atannafuna kyakkola. Please gumiikiriza, togenda woono simanga ono mufere wammwe Umaru omulombi w'edduwa enansana leeta miliyoni emu zenkuwa emitwalo 2 oteeke mu bizinesi, muntu ategera naawe n'okola ebyo. Abanga Allah akimanyi nti tonnafuna mulimu ate nga wasoma. Please gumiikiriza, nyiikira kumuwanjagira Allah, musabe. Ayina abakutawaanya, abakangakanga okutta. Bannange manya nti qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana, beera mugumu, teriyo kiyinza kukutuukako okuleka ekyo kyokka Allah jalla jalaaluhu kiyakuwandiikako. Abange tugumiikirize, Allah bajjuluddeko abaabwe, gumiikiriza. Yamanya ensonga Allah lwaki, Allah bagesezza mirimo gyabwe, Allah yamanyi. Osanga ajja tibambi nga yayera omuzikiti era nga yagusiimuula, naye nga ye munaku akyasinzeeyo okubeera nga munaku nnyo. N'osanga imaamu nga yasinga obwavu mu muzikiti, tugendeyo okusaaza wallahi ng'amazima gali nga gwasaazizza nga gwasinga obwavu bonnaawo b'osaaziza ejjuma, naye nga gwe ova kubagamba bigambo bya Allah n'ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abange eyo nkola ya Allah bw'aba ayina omuntu yenna gw'ayagadde, Allah jalla jalaaluhu omuntu oyo Allah amugezesa nnyo. Idhan abange abooluganda, as-sabr as-sabr as-sabr, banyinaze mugumiikirize mu mbeera yonna Allah subhana gy'aba aleese. Ene duniya inna ma'al usri yusra, ewali obwangu waliwo obuzibu. Gwe nno oyinza okwelaba nti oli mu mbeera mbi nnyo, naye enkolerera Allah eriyo akulaba ne yeegoma nti kale singa afaanana ggwe. Gwe nno oyinza okuba ng'oli mu kwevuma muzigo n'ebirala bangi ng'oli bw'alengera akazigo ko. Kati gwe kamuze ekibuuzo mbasiibule, ono omusajja asula mu kutiya mu mwala gw'amazzi oba mu mudumu gw'amazzi ebwayiise, mwe mulowooza bw'alengera ono swaba nga alina akazigo ke yeggalidde ekiro, alowooza ki ng'ayitaayita? Mbutuufu tasabeddwa n'agamba nti Allah wange kale laba naggagga. Abange olina ssebo gwe abakulabanga haamu naawe. Baganda bange, omanyi nti bayita kubeera nawakanga wuwo n'obanga opangisa, gwe gyokerera okunoonya akasenyako oyiseeko mu mannyo go, oli akozesaawo saati y'essevu tayina, gwe gyokerera eyo n'onaaba. Abaddu bangi gye bali ng'akerera mu musulo gw'okumakya ogw'okubusubi, Swaibu gy'ava n'ajja mu kibuga n'atandika okunoonya abantu abagenda e Masaka afuneyo 2,000. Gw'olina ky'okola. Abange man sabara ala albala, kuwalabira omuntu nti atya Allah subhana ye muntu okubeera nga Allah amugesezza n'agumiikiriza. Leero insha Allah tetujja kusukka kaawo, munzikirize tubeere nga tumaliriza. wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.